kale ayo nga tuvuddeyo but I think Lawrence no zato toli muntu alina buyinza kuba mulala sicho naddala omuntu nga mukulu ate nga ddala muyimbi muno tekiba tekikola makulu naye nga tugenze maaso tuyinza okukola kiki mugenda wansawo subscribing ku Celeb Jazz one ne King Smith okuba nga tukwasaganya ensonga zino naye nga twagala obeebaza zero naye musinza okuba nga mutulaba thank you we can't thank you enough but we just want to say thank you nga tweyongeddeyo mawulire amalala mangi nnyo olunaku lwegulira sirwadde masanyu wano mu kibuga Kampala yadde ensasagge ennene nnyo between police ne bapoliticians ab'enjawulo mujjukire muno tuli mu kaseera ka politics naye tetusobola kuva ku show nga twogedde ku politics because abayimbi bangi nnyo mu kibuga Kampala abeyunze mu politics katugenda kwogera ku mukulu amanyiddwa nga Jose Chameleon omukulu amanyiddwa nga Joseph Mayanja ayesimbyewo kuba Lord Mayor Kampala Central 2021 to 2026 Lawrence Luzungu lude 2021 to 2026 kati manya wale bagamba baganegane kano kagayi keyogeza kati bagenda konvuma mu comments na wali ku TV benyini muvuma nesifuddeyo. This is Celeb Jazz and I am the king. Anyways, Chameleon munange onakulwegolo buli omu yadde asuubira okuba nga tagenda vayo genda kubeera nominated because Tayiina kaadi ya kibiina kya NUP baavayo ne bakiwa omukyala amanyiddwa nga Nabiira era nga naye yabaddeyo wali ku offices za Electoral Commission entinda ebale bakola kye banominatingira onakulwegolo buli omu yabukereza nkokola omukulu Elias Lukwago yasooseyo Nabiira naddako then Chameleon olwegolo nagenda wakola kino bamunominatinga naye adde ensasagge nnyo okuva Chameleon atandise okuba nga atambula okuva wali emmenge era nga video yabasinga badde mugiraba naye kyenza obbagamba about manyife wano tutunira the story behind the story olunaku lwegolo Chameleon mu kutambula kwe ekisooka nga tanatuuka entinda yadde alina okuyita ekamoca kyeyakoze yayise ekamoca boto omanya ekikuba ekyo ekikkiira nga video zowoziraba yayise bwate mu kikuba ekikkiira n'agenda wansi ku NUP offices naye ekyabaddewo waddewo ensasagge era akavidiyo kamu kogenda okulaba nga bifaananyi bitambula Chameleon Lawrence batusooke tukwalage tukomewo nene daka tusooke tugende maaso nterayo ka video yako Lawrence yabadde Chameleon nga agezaako okuyingira mu office za People Power but abavubuka bano gye bayita People Power envoy oba convoy oba amagye ga People Power ag'okuttaka gaganye Chameleon okuyingira mu ki mu offices za People Power ekamoca I don't know simanyi lwaki simanyidde ddala lwaki bamuganye okuyingira naye I think one of the reasons oba lwakuba mwabaddemu abantu abalala badde vetted badde bali mu kakiiko nga bali mugezaako bavetinga kyesimanyi naye bamuganye so kyeyakoze nagamba Izero blood nakola bwati Izero blood yakoze wati kano ka sign simanyi kyekategeeza yazzeeyo eri tannaddayo naye awo twavuddewo munnange Chameleon ne tumuwerekeza bukolokolo nga ye mulaba naye Lawrence wakoze amawulire bannange okimanyi muno buli video y'omuntu yonna nena wagibaddemu nagenza okulaba video ya bakyali baffe bali nga mwoli nagenza okulaba video y'olikyali omulala naye nga mwoli omusajja bamubadde ku taya nga ali bwati ne kamera ye gwe mwalabye n'ekisaati munoonye ebifaananyi bya Chameleon omuvuka gwe mwalabye yadde n'ekisaati ng'ayitayita mu bifaananyi bya banne bwati oyo gwe bayita Sir Lawrence gwe tukola naye era kiba shots zaffe za njawulo okuzaabalala naye olina shot gye bakubidde Chameleon we yagendedde mu paaka okwambuka bwati yabadde ya tabu baaba eyadde ya tabu mune katukolage eyabadde wali entinda ebyo biruma abayaye anyways kankulage ekyabadde entinda Chameleon nga ali nominated n'ensonga naye kyasinze okunyumira what caught my eye mu foto gino getwakute Chameleon yayogedde ku BOBIWINE Lawrence ojjukira bunnyo naye yamwogeddeko mu ngeri ennungi singa olaba Khalifa yabadde amwogerako yagambye ye BOBIWINE tamulinaako buzibu n'agamba ye obuzibu abulina akakiiko ke baateekawo okuveetinga era yagambye era ekimu ku byamuleetedde okuba nga ali nominated yavuddeyo n'agamba BOBIWINE tamulinaako buzibu so Chameleon finally yabadde nominated era kati ng'olwokaano lwa Lord Mayor luli wakati w'abantu basatu okuli Nabiira Naggayi Sempala Elias Lukwago Ssaalongo then n'omukulu amanyiddwa nga Joseph Mayanja aka Jose Chameleon omwana ate abadde emyaka 2 ng'atukulira omuziki kankulage ng'ebyabadde byonna nawe twatambudde omuwerekera mpaka wali we yavuddeyo ne byayogedde ku BOBIWINE ate tukomawo tugende maaso namulemala mangi nnyo. My name is the one the king himself King Smith tovaawo wananyi Celeb Jazz subscribe tusobole okuba nga tugenda maaso.
I, Frederick Mowa Yasivakuno, being returning officer for Kampala Electoral District, pursuant to the Local Government Act as amended, declare Mayanja Joseph duly nominated as a candidate to contest for election as the City Mayor, Kampala City. Congratulations. Ekibuga kyani Chameleon Mayanja kyekibuga ali wange eno majegere eno tractor ki majegere alike vetting committee soko mulekano na watu waliwo tulemetunga bantu zikole ki zake zikole ki zabike zabike akabonero koti yabuulira ku press conference akabonero kange maanyi g'abantu maanyi g'abantu manyi bajja ku yadaalira kumanyi g'abantu akabonero maanyi g'abantu Joseph, but for them, you tell after one, but don't push that focus.
ne rupiya mu banka ateekamu totayala abuuza sentamu safari neefuteefeya abanyomi baleetamiza eno tractor majegeri anayimirira mu kkubo maanyi g'abantu bakwano bange mbeebaziza nnyo okumpagira emyaka gyonna njala bagaye nti tekisinga maanyi ga Katonda njala tukulembeze Katonda byonna bitukola ki byetukola bwe tunakulembeza Katonda nabagamba lwakwa mumuwulira ndongo nabagamba nti Mukama eka yakola ki yalondamu nendaga muntu yakoonamu bakwano bange abantu baagala baweereza mulonda abantu bemulonda nga mwetegereza kulonsa mweyakulonderamu ekinyumu muleke abakozi mulonda abantu bakutumye nti londo oli abantu balwanira ebifo bakwama bange mbasaba kaluka kamwe omwaka 2021 mbeerera oluma yawamwe nkyusekyuse Kampala ashanane afaaneko ng'ebivuga ebirala amaanyi g'abantu genjagala tuwulike essaawa zino nabagaa nti amaanyi gabaki abantu katweyoleke What is going on now? We've come to bring back the nomination forms. I'm still a member of NUP, National Unity Platform. And I know the party has already somebody dedicated as a new mayor, but I still have my will and power. And the people themselves still believe that I'm the better candidate. You know what I mean? And I cannot go against people's will. Tambula. Ati kagwake. Zabike, ndio bajabu mlamwa. Keni! Mubema wakadatika bakwana kansi dakika 2.
Paga la Flamenca. Amena kwa jina. Kale. Wale mkono Oyo wa teknolojia. Mtwani chi. Yo, jambo. Wajiri wa
Where are you? Gaida. Okay. Makwira, we handle something here.
bagiwe emmotoka tugende bategedde abantu bajja lwaki bakiteeka mu kkubo People power. Ale mayongo zamu. Atobele bonna. Ira batomela. Lukuru na eze. Ira batomela. Ira batomela. Kula meze. Uno bulldozer. Yangu wako. Pola yangu. amba kutwalira etyaji ira batwala Bisigade njabbanyo katukime katuze nominations zaffe ekyo kibanga kidde ekigandi kati zaabike ndi ready abantu bakoye bali abantu bakoye babuulira bakoye bategeerera maanyi g'abantu people power kigambo ekyo yakituukirire olwasoma nti abantu baagala mayanja baagala meeya waabwe so bisigade njabbi banyonyera